kaba Nansawood Entertainment UG banono sinema nyingi zibakutusizaako era twaga tubenga neno tugiraba gye batusizaako olwaleero tutandika butandisa tugenda maaso mpola mpola. Nansawood Entertainment Uganda 10-10 ekyatandika butandise eno sagadde bagikunyumiriza obunyumiriza ate nete Nansawood Entertainment 10-10 production tugenda maaso n'ekifaananyi ate nete firimu ya Kafeero Jamada era nga tusande gikunyumiriza ku mulundi guno. Firimu nyingi nyo ze tulabye omwami ono zakutusizaako eno bagiyita Kasenda Bakazi Kigunda Omutabaazi. Ekigambo kutabaala kino kirimu amakulu mangi kubanga neyagenza onoonya ekyokulya aba yatabadde. Bye tugenda okulaba byonna babizanya okusinziira ku byaddala ebyaliyo. Etandika butandise Kafeero Jamada yakulembedde abazannyi abaana ba firimu nga Girls About Town Nakubulwa Rita neyewuna akomyewo. Ekyatandika era tugenda maaso Namata Rania Nanyondo naye nga akomyewo mu firimu yaffe etandika Bukenya Robert Kusokorene. Tukyatandika butandisa tugenda maaso ate nate Mutego Mbwa Sula entandikwa tugenda maaso Namata Rania Nanyondo ye yayiya olugero era nga bagamba ne luwandiikibwa Mugerwa Bashir. Kafeero Jamada ye screen player etandika Bukenya Robert production manager waayo. Kale nno tujja tandikira maka gaagano Kafeero Jamada ye locations manager. Ekyatandika butandisi sangati baliyo kenda tulengera omukyala maka ageze okulekani alongoose waka naye nga ku maliri okwo balina program gye basuze nayo kati omwami amugamba waayi tutuuke kikeerezi omanyi nekiri tukyetaaga. Omwami ono yakubiriza omukyala okulabika nti agenda naye nga mu butondo omukazi ekyokukola si kiba kikye nnyo era omwami yalina okuleka ndi atetenkanya ebyawaka byonna obuvunaanyizibwa obwo. Kati ono yamugamba nti omuntu yakuyise ku mukaaga bw'ogenda ku mukaaga kitundu ayade wakuwa kakadde ayinza nokasala kati oyina kubanga watambudde dda. Abazungu bakwata obudde. Omukyala agamba ebyo by'abazungu ye kakati ng'omufirika bagamba there is no other in Africa more especially in Uganda. Etandika butandisi ajja kuninda mukyala we fenna omudugavu ku budde kati so mwami buli wagamba omukyala agende abe nga atuukiriza programu eyo omukyala na jako musikatira omwami tekimuyisa bulungi wandiyanguye anja genda kamaliriza wano bambi akyatoola olunalize ng'omukyala omwami yamupapya kale n'okupapya muno si kibi omugamba agende si kibi bw'abanga byagenda okwasaganya biba byabuvunaanyizibwa eyo ne tuvaayo ne gano maka namali eyo mu kisenge kadi we tuze ewa mwami Keere agenda ku mulimu mwami Keere ye n'omutwe mwere ye mwami Keere kati ng'ayita omukyala. Ekyatandika butandisi tugenda maaso omukyala ng'avaayo ompise mwami ye Rania Namata Nanyondo oligino nemuzi omukyala alina ebyetaago bye omukyala alina ebyetaago kale kasita ngenda mu katale ngenda kubukuleete era omwami ku makya kuno ng'agenda emirimu gye gisinga aba amaze gikwasaganya ayita nnyo mu katale kale no yamusuubiza byonna byetaaga ajja kujja nabyo kumbe n'omwana alina kyagala oyagala ki kaana kabadde ki tata kyogana tomanyi mugaati gw'abakazi mbukaagalayo omugaati gw'abakyala waliyo omugaati gw'abasajja mbadde manyi emigaati giba gya mbuto mwatandise nojjawula ogw'abakazi guba gwaki bino nno bisesa omukyala mwami nno naawe ku myaka gyo okuza kutuukawo nga tomanyi mugaati gw'abakazi Mr. Keere kino ye omukyala akiraba ng'omwami ono okulabika ni aleka yeewunza bwewunza waliwo omugaati gw'abakyala omugaati ogwo gukola nnyo naddala nga eiza batandika January oba okufundikira February kengende nja guleeta omwami ng'asituka agenda emirimu gye yono muwala waabwe mwami ng'agenda mirimu naye nga bamutumye kyala ayagala ngatto
kale nate omwana ayagala omugaati gw'abakyala tugenda maaso kakano oluvannyuma n'omukyala eyakedde okugenda okulabika ndi alina abantu bagenda okwasaganya twalabye omwami amupapya nnyo era ng'amugamba abeere wavunanyiza okuba nga atuuka gy'alaga mu budde kakano wuno yakakomawo aliwo laba otankedde amakya ga leero kakati yamugamba mbu amuwerekereko mu nnimiro kumbe mbona akagere yakakoonye bano balina laavu ne mu nnimiro tekibagaana kuyimbira esukulu kwaya ate yakola ki ate nammwe naba kati ng'amugaane katonda yabakola ekizibu ekya buli mwezi okoona akagere buli lunaku nojjanjaba bandegi ziba bandegi gwe mugaati gw'abakulu ogwayogeddwako antiko kakyeyagalire era kati naye n'abaami era katonda yabakola ekizibu kuba endagaano yaabwe oba weetaaga era okiraba naye ate omusajja yenna atagenda wakamwena aba bubi tengo yereza kale kasa mukulu agenda kulima omukazi tagenda kulima kuba omukyala mbw akagere yakakoonye era waali awo lwabutawenyera naye kaliko bandegi kati omwami nga yeeyongerayo abaami baba bakamweno katonda yakikola buli kimu nga kyakwenkanya n'abenkanya abaami bakamweno ate abakyala bakagere tugenda maaso mwami n'agenda ku mirimu oba kulima Kiggundu nga mukyala wamu kaakano ogenda okudda eno waliwo abali mu lugambo yamukwatiddewo olugambo lufuuse ekirala wano bagamba nti amawulire agasinze okutambula ku kyalo kuno ne bootega leediyo gabaako ku kyalo kuno kuliko omwami Kiggundu mulala Kiggundu bannange aswaza nnyo abasajja baffe kati omukazi yategedde atya mbwali mu kiyumba Kiggundu bamukwatidde mu kisibo ky'embuzi ng'alina gwali mu kulabika nti bali mu kiyumba abasajja n'emipiira naye Kiggundu taswala zisagasagana zikuba emyasi kakati Kiggundu yasoose n'asikula fitina n'omuntu gwe yabadde naye ne balyoka batandika okuyimba akayimba ak'abantu abakulu ng'embuzi ziri muli mbwe embuzi zakubye emyasi nga we zasimula ng'emirembe zigiweddeko kuba Kiggundu okutandika okuleka ndi ate otandika okuyimba oluyimba lw'eggwanga olw'abantu abakulu oluyimba olwo oluweebwa ekitiibwa kuba ne oba ogenda oluyimba amaga Kiggundu yakimalidde mu mbuzi Kiggundu musajja muzibu oba bannanga obwenzi yabumirira mpeke kitaawo yamiramu excess kakano okuddako ewa mukyala keere ali mukubulirira muwala we emigati n'empira nzenna kani nga mugato oyinza kugenda maaso ne kani kitaawo omusuulako busuuzi abantu oli mwami waliwo ekigambo nga kya mu kisenge oba nga kyabasenga omwana otumata kati nze maama taata nandibadde mugamba ntya andeetera ekyetaagisa abakulu abasajja abakazi nga balanga obulango bw'emigaati nga tugenda maaso taata atuddawo kati ng'amugamba ebyo byonna babiranganga ku tv taata ng'awulira era nze mbadde mmanyi tekiina nsonyi gye kireeta omugaati gw'abakulu gwe mugaati guli ogukolanga bandegi kale okuba ndi omuntu oba okonya akagere weesabikako abakyala bano buli mwezi akagere bakakoona nze mmanyi engeri gye nkola ki kati ng'amugamba ebyo olina bigamba nze abasajja abamu tebaagala dde okulabika ni bamanya omuntu nti akagere yakakoonye era nazzikuno nga basenga babuulirira abaana baabo ab'obuwala abo oyinza okugamba omusajja nti akagere wakakoonye n'akukyayira awo kuba n'alaba ng'oli mujjama kale lwakubona abakitaawo naye ebintu ebimu tebisaana kuleka ni taata ate obimubuulira abasajja abamu tebaagala kumanya olaba abasajja abamu tebaagala bonoonera okikola bukozi n'akulaba nga wenna oduze kati oba olina okwegendereza ekigambo ekigamba ani tugenda maaso eggulu nabaddeko ewuwo tebakugambye baŋŋambye n'otuula butuuzi n'otajja nakunoonya era nategedde nti tujja kaakati mu kaseera kano omwami ono mune yadde yamunoonyeza dda yakoze eki ensonga zino ziri ku mutabani we Kiggundu obedda zenkwagaza ne bakyala baffe Kiggundu tuli beeraliikirivu nnyo abakazi twabagulidde emiguwa inifakiti enjegere kuba emiguwa tekyayasala kuba kyezinza kuyamba mba wakulabula Kiggundu kati bagamba taata yabalabula Kiggundu ye mutegombwa sulo ligino n'emuzi Kiggundu kasita yafuuka ow'ettutumu ku kyalo kuno abakyala be bamunoonya Kiggundu bw'aba musambi wa mupiira teyeetaaga substitute n'olwekyo mulabule bawala bammwe bewale wulirayo muzeeyi bye yayogera ye taata Kiggundu kakyanga Kiggundu abeera n'agamba kati ate ndabule Kiggundu ave ku bakazi bammwe mwe lwaki temulabula bakazi bammwe
lwaki bo beetimba babakwanira ulira muzeeyi tabaniwo bye yeekola naagaani musajja gwe okumanya naawe oli muntu muzibu omwana afuuse ekirala akwana baka abasajja akwana abaana abasoma akwana abaana abagira bonna n'akola omulengo talina muntu gw'atagamba kigambo Kigundu buli omu yenna amutabaddemu oli mutabaazi mugambeko sijja mubuulirire baana bammwe be balina okumwewala omuntu omwogerako nti mwenzi tekimala naye ne bali bagendako okwendako aye nabo mubabuulire babe nga baba beegendereza nnyo baleme kubendako bye byali ebigambo bya muzeeyi katuddewo omwana ow'obuwala ono omuwala wa Keere bamugambye agende ku luzzi kuba amazzi geetaagisa ekyetaagisa ge mazzi wuno ng'ayingira emimwanyi ekyatandika butandise firimu yaffe era nga tugenda maaso nagaye nate nga lijaminze nkwereza eno egenze wali eri mu Jamada videography era ogenda bulungi nnyo ku Energy Center basement floor shop number B22 Mama Kigundu ndi kubwangula kubenezo kakati munange oluvannyuma nga situddako wa Mama Kigundu abaniwo Kigundu kakati n'olugambo lutambula ku kyalo era waliwo aluleese kati ng'amugamba wabula maama mutabani we yeeriisa nkaale lwaki tomugamba Kigundu nga tomubuulirirako sensobi kati ng'amugamba sibagikola teyandibadde bwati yagamba nti awava obuzibu yalabawo maama bulira tusalamu naga lwaki totubuulirako ffe awava ensobi ne tubaako engeri tuyinza okuyamba omwana ng'atayira ogenda nange sijja bigamba obasi ekigambo kino saagala kuswala ekigambo ekinene n'okusinga bw'okyogera Kigundu omanye ekyamuleetera obuzibu ensobi gye nnako maama agamba ensobi yava ku ye nazaala era agamba saagala kugiddamu ate Katonda yayamba nampa mulenzi kuba singa yali muwala ekitabo singa bakiwandiika mudda ne kijjula ogamba ensobi gye wakola gye wawa alina ensobi ki maama gye yakola etuukiddwa okuba nti omwana ono ekizibu kyakola kyekyo kya bwenzi era yagamba tayinza kubaako omuntu gwabuulira ki kye yakola kuba olugambo bano lubookya ono kennyini atunula ng'olugambo kati Kigundu yagenze ku nnimiro okulima naye ng'ali malidaadi kati kumbe muwala wa Keere gye aleka Kiggu omakyokaleese omaze nojja ofune vitamini era obedani naye ng'amuna yakasanako okumakya kano nzijjo mpe ku vitamini Kigundu yagaba vitamini amugabirawa kyemba antelete yakookinze dda alinga mundu mpya alo n'akabera amasasi naye muwala wa Keere bamutumye ku luzzi akyamye mumanya amanye ennimiro ya Kigundu nze nagambye bino era ng'akanda beena ennagira wonna era bangambye ngende ku luzzi nengakenje netaga vitamini D kati okay anti okusabako ewange Ulira. nteeka wangi kankola ekyo neyanzisa baaba no Kigundu n'ateeka teyaze nankumbi naye agambye azze kulima enkumbi era munange waliwo kuba agenda kulima katulabe ennima ya Kigundu tugenda mu maaso kaakati bigenze bitya Jehova ogenda okudda eno waliwo omukulu ava ku mirimu naye Dani oli musajja ye mukulu Dani nomanya amawulire agali ku kyalo kino okammese n'otangamba kaakati no Dani we yali atandika okusinga ku kyalo kino waliwo yajja okusinga ku kyalo kino ekyalo bakiyita Kammese naye mu kyalo kino Kammese ate mulimu emmese bagiyita Kigundu eri endala esula n'emaka agatali gaayo kati emmese eba nkambwe etatya bumasu wadde obutwa ate tya nabino ebitabo bagamba mbu emmese ebisoma abampi n'abawanvu kati ng'amugamba ni ku kyalo kuno nondeetako okuli omusajja gwe bayita Kigundu ekyalo kino ekiswalaswala obwenkanira ne bakyogerako omusajja ono omwenzi ngaaki ayagala abampi n'abawanvu abanene n'abatono abalwadde n'abalamu abaginika n'abeewumbyeko ab'ebibuno n'abatabirina ab'emitwe emimwe n'egirina enviiri Kigundu mulala nsonyiwa gwe tofaayo saagala kunywa tombulira mwe bamu mwenna era ondeeta ku kyalo okuli abenzi kireka naawe obuyina obwenzi mukyala n'ataama kaakati nga muneemanya ebyomukwano mukyala Kigundu bwatuuka nga alowooza oba ŋŋendeko ku nnimiro ndabe ku mwami bambi amulambuleko wadde ye teyalimye kati agenda okujja ajja ayita mwami
ye Pros kwagala original names ekiso yatadde wano ku ssaawa Kigundu ze yagendedde mu nnimiro kano ke yakasaawa wo kalinga yadatandika obedda asaawa ki Kigundu omanyi mu mwanyi tebatera kulima munnyo basaamu busaayi kati ng'anoonya nnimiro nnene ng'anoonya Kigundu efirimu egenda maaso ndi ku bwangu efirimu egenda maaso ebiri ku kyalo Kamesa wabitegedde biche kakati ntiyakola nga gye wa mukyala Keere yewa olugambo buli kaseera abeera agaba nemwogere tulabe ekyokola twesanzitulya amagezi kumbe azunza olugambo tugenda kumukola kati nga bagamba Kigundu bweba mmese tegenda kukwatibwa na bumaso oba butwa mukyala mukulu oba mufu omwana ayagala n'abali myaka egimuzaala Kigundu ayagala abakazi abali myaka gy'abajjajjabe Kigundu buli omu yenna amukwa Kamese bebatalina buvu n'agaani abo abakazi be balalu bibamukwata kubanga ku Kigundu engeri gy'atunulamu omukwana agusindira ne mu bigo by'embuzi omuntu ng'oyo oba obwagala omutwalawa bagwa Kigundu talina kyali kati ng'amugamba gwe olabe Kigundu aleka takwana naye Kigundu aleka akwana buli omu siri wa laisa ono aganze sola kwefula wa layisi bwentyo era Kigundu n'ayasamya omumwa gwe mbu simanya ngamba wolowolo ngoto biki asolo kigwako n'akimanya nti nze ndi wanjawulo nnyo era simala gatembwatembwa atandika ati ku kyalo kuliko abazira Kigundu batayiza bagenda okwendekera waliwo atwalidde afupeti mu ngalo muwala kyo ko bade Kigundu obadde okola ki Kigundu obadde osaawa muddo ki ogwo Justin akani omwana abadde abuuza gy'alaga kuba ligende wache Kigundu naye bannange oli ambuuzizza ekkubo ligenda wa Chairman n'amuleeta mu ovakado oguli mu ttale wakati waliwo n'akasiikirize Kigundu buno obudde obugudde bw'otasaayo bugudde butya Kigundu Namakula mwana gwe mukyala lwaki naye ogenda maaso n'okubanga ate weeyisa bw'otyo nga yeggwe namakula ebyo biba byamakula lwaki ate okwata ettaayi kisajja gwe Kigundu oli musajja muzibu nnyo Kigundu banneegusajja gwe bannange mukazi wattu yavayo yeetinkudde kintu nakiera kati bagamba kusajjalaata nsajjalaate ntya jasooza kusajjalaata kubaka ye nkoze eki obwenzi nga bwatembye omuzimu guli ogw'okwenda efirimu egenda maaso laba omwana wa Keere okumanya banne n'obwenzi buno bulwadde buba bunene nnyo omuntu gwe baatumye ku luzzi ye yazze ne kaleesu ke beezeewo wansi olutalo we lubadde lukwagiza nsonda amazzi mpulira n'okwewuka mpewuse efirimu yaffe egenda maaso katwedudaje biggwera omukwatiddewa kakati mu kaseera kano mukazi wattu kyakolanga ajje wa maama Kigundu tabudde kwata Kigundu na mukazi kani ng'amugamba sooka olindeko tumutegedde kukwata Kigundu no Kigundu amusanze n'omuwala tekisoboka maama Kigundu awakana omanyi n'azaala ekibi akiwongerera ambalabidde musanze ku muovakedo wansi mwalwa kuba sirabe naye omwala adde muddusi adde akanyuga amagulu alinga empagi za bajaji katamulabe bulungi naye nga Kigundu ye abadde asibe n'ettaayi ndoza nkulabyeko kati kangende ne tudda kuona olugambo yabadde aluleese wa mukyala Keere kati omwala waakomerawo mwala wa Keere amazzi wagakimyewa badde amazzi nsanze nayikondo esse empewo nyabo nengende manga ku luli lwagamba olw'enkoba kulamusiza maama mbonayikondo yasse empewo taata mankala naka nitulera mazzi mu bijanja olugenze nakusiririra wano bijanja lubiva kusiririra abaana babaali baana ne bagenda mutuma n'agendala gweni owaayi omwana kasita atandika okulimbalimba ewaka kuze ono ng'amugamba nti oyo ali mu ssaawa entuufu kati asobola okusoma oyo ajja kukulimba nnyo era abaana abo batuma nnyo nga gyobatuma gye bagenda kati lumukwata kubanga emyaka gyatuuseemu gyakusumbuyibwa alabika aliko amusumbuwa oba olugamba alengerera wala keŋŋende maawe badde nze kyenkugambye ekigambye ne tudde wa maama Kigundu ali ne mukamwana we abakyala bajja okufumba nga omwami yakoze ensobi zikolebwa bantu ate abantu bagenda lekerawo okukola nsobi naye obufumbo ekikola eky'obufumbo n'okukuumagana ebiseera ebisinga ate
n'abakazi ab'enjawulo. Embeera bw'ebeera okuga osooka n'olindako obuli awo kupaapaalamu oba bwetolaba nti ow'omwe tugenda maaso. osanga olimbe Kati maama ng'amugamba nti akakantu katono nnyo omusajja tekayinza kutabula nnyo oyo otuuke n'okgenda. Abasajja nga balina ebizibu. Gwe nno oyina oyo akola akatono ak'obwenzi naye abasajja nga bafuluuta. Abasajja ofumbirwa omusajja ng'afuka ku buliri ate nga gweyoza amasuuka. Omusajja n'ayiriitira nabanga fuse etayina gundi Lwasusse okunjooga. naye bannange maama Kigundu ng'ajooga. Kigundu bannaye ng'ayenze nnyo maama. Kantu kino bannaye maama bamwogeddeko gye mpita nswala buli omu akimanyi Kigundu mwenzi. Ekintu ekyo kiswaza ngenda kukola ntya? okola Guma. todda Maama yamugaana guma. Kasita ayendera ku ttale tannayendera waka guma. Ono yagendera okukabera kino kye bayita okuzaala ekibyo kiwongerera. Maama ali mu kukubira paasi mwana we. Njagala olabe. ina n'omukisa ku mulembe gwaffe Maama ng'amugirayo sitole ye. nakugamba nnya N'agamba genda kusula wa ng'amugamba okimanyi ffe twazaalira abo abaana mu bufumbo bwe twafumbirirwa. Babba baffe bajjanga n'abakazi. Ennyumba emu akasole kamu n'ateekamu abakazi bana nga mwawula bisenge. Gw'oli ku oyo ayawulira mu ttale nga tudde waakeere. Akawungeezi ako mukulu akomyewo ye Robert Bukenya ageeka. Kati nga tayita maama Nakasujja yavaayo. Bamanyi balina omwana omuto. Mama wereke. Simuma Klikaye taata. mawuya. Maama alina gw'abadde ava okwerekera. Ye Rwanda ya Namata Nnannyondo Original Names. Mama abadde yakakomawo. Naye omwana gwe baazaala oba baamala kusunguwala mu kugenda okuzaala omwana ono kuba omwana atunulanga obusungu ye kennyini. Kaakati akagatto bakaleese. Taata amanyi ekigere ky'omukyalo. Manyi kiba kirungi omukyalo emba muli mu mukwano okwegamba omukwatako ku ttama amukwatako mu kifuba n'omanya omukyalo agomese mutuuka mukyalo omanya ekigere kyayambadde. Kati ogenda okwetegereza omwana omugaati gwe baatumye baleese ogwo gwe bampadde baŋŋambye n'ogwo abakyala bagulya. Amuleetedde katofaali nga mugaati Z'omugaati gwaffe. gubulako bulubandi. Kumbe omugaati gw'omwana gwe yadde ayogerako gwe omugaati guli okola ku kyokusabika kuba gubanga mugaati gwe bakyala bokka be baguli omugaati ogwo. Buli wakoona akagere n'asibawo ko pulasita. Kati omugaati okolanga pulasita. Taata yaleese guno gwe bamanga. Kumbe guli tegumangibwa guli animangebo. Kakatuddako wa mukyala Kigundu mukazi atwabirowoozaamu omukulu akomyewo. Nze naga omuntu bw'akola ennyo ekintu atunulanga kyo olugamba baalufaanana n'omwenzi aba atambulanga obwenzi buli butambula. nsaba onsonyi Ate Katonda yakola abasajja abazza emisango. Solo yaabwe ebanga ŋŋumu ate nga w'ogyagalira wejjira ne w'otagisuubira. Tombulidde mazima. Kati ng'amugamba osusse okulimba. makigo oyagala Kati oyagala nkole ki naye? So omuwala obadde omulagi. Saba omukazi kigooleesa oyo mbw'omulagiriraku buli genda wa chairman nga muli mu bimwanyi. era nkudde Neera nkuddiremu omuntu alabye ensaawe emmwanyi ne ng'ake mulengeze. Ewa chairman omulengereza mu nnimiro wakati. Ku muti wali we tubadde tunoonya weeyongirira mulengeze bulungi era ne mulengeza. Ate nga musanze sikaati agireze awulabye bubi ekyo kikubiro. Kale kale nga mwakale mbuliraako omuwala gw'obadde olagirira. so omulaba Kali kumbe Kigundu si ffala. kale nze bwe muyise nayanukula ningamba kale nange kamberekoko naye Kale banange wulira. Omuntu tomumanyi? Naayogera amazima. Gwe gusoose okumulaba tomulabangako. Omanyi omukyalo n'engeri gye baamubuuliridde wa mama Kigundu. Kati ye kye yakolanga muga kale mwami toddamu kunnimba mbuulira leero omuwala kyoyo tulabe kale mune abawala baba bazibu. Tulabe oba asobola okubeera omu amagezi. Ono n'amubuulira bamulinnye mu bwongo ne yeeyabya. Jasita abadde ayitawo n'endaba engeri gy'atambula bwe muyise najja. Era olumugambye tuyimbe nakkiririzaawo bw'atandise okuba engalo ne manya ate nze kenkoleze endongo. Ne yeewaayo olyamu. Ate gwe ŋŋambye nkubuulire
ate abantu abamu oyinza omukubisa mu reverse psychology kakatuddako wa mukulu kere tuli banko tukoze ki ne mumanyira ddala ekigenda mu maaso ku kitundu Kigundu byakoze ku kitundu ne musirikira ddala ne mwefuulira ddala abatabimanyi. kakati ono seba agenda maaso kyaliko ali mu kulabika ndi anenya omukyala ebiseera ebisinga embeera bwetama ku kyalo balina okuba ne bajoogerera wamu mu Mugundu. Nzize wano kotegeredde ddala bulungi Kigundu ebintu byabadde ajja akola abantu ono atandise okweraliikirira ate abantu bate basobola kuleka ne bavayo ne boogera ku nsonga embi bwetyo neevaawo etya kuba ekintu kyonna bwe kiba kibi kyogerwako okukijjawo era bw'oba temukyogeddeeko omuze ogugenda maaso n'okuba ne gukula. Kakati gw'otuma abaana ku luzzi omwana n'amala essaawa nnya so nga Kigundu n'okumulengera obulengezi olina kudduka buddusi kuba Kigundu w'otandika omusembera alinga alina maginenti oba ekintu kyonna. Muka Kigundu omukazi Njagala olabe ate amutegedde kati olugambo luli ku kyalo ne taata naye aluwuliddeko. Omukazi asanze omukazi wa Kigundu asanze Kigundu ng'alabika ali mu mataali oli n'ayota. Kale bannange n'abakazi nabo bazibu oyinza otya okukkiriza okuyingira mu bimwanyi bw'otyo omusajja n'atandika okuyimbisiza esukulu kwaya. Kigundu okumukwata n'omukazi tekikyakola mawulire ago tegakyali mawulire ono ng'amugambye byosi bikyalina fayida kati kumbe omuntu gwe bakutte ne Kigundu muwala wa Kere kennyini naye Kere tamanyi ali wali ayogera tamanyi nti muwala we yabadde naani ne Kigundu. Tugenda maaso alina engatto ebuli wajambala omanya tulabba is coming muzibu nnyo. Rebecca kiki Kaka tuddako wa mukyala Dani kali lugambaze gali gensosoko kani gamugamba ulege nakuwadde okimanyi gadde mawolu waliwo amapya ki ne Rebecca tuve mu kunyumira bunyumira Kigundu kani gamugamba Rebecca okimanyi ndi ofuuse sitooka Kigundu byakola bikunyumira gwe bw'omala obbiraba ng'ojja obibuulira ffe tusanyuke tulina okuyiiya kati gamugamba nze sanyuse naye tulina kukola ki opulaninga ki ekyalo kyaffe Kigundu akisiiga enziro kati bo ng'abakyala tateagala mize gya bwenzi ku kyalo kyabwe balina okwekolamu omulimu ogw'omuggundu beeyozeeko Kigundu nga ntegeeza efirimu egenda maaso zeegye girimu by'egyobwenzi mbu yamukwata n'omukazi mu kisi kaakati tugenda okuvaako eyo tuddako mu maka eno ye yali famire ezaala mukyala Kigundu ali eka mulawe baamuzaala era ne bamukuza nga muwala waggonjebwa wabula ate emize egigenda maaso makage egiva ku bba ebintu ebyo bibaswaziza nnyo kati beebuuza kye balina okukola kubanga ye maama tasobola kuyingira mu nsonga z'abali baba baana ate era n'obuka butya kati ayise mulamu we abasengawo omukyala abeeko kye basobola okuleka ne bakola. Tugenda maaso ate gatya kali lugambo Kigundu bamukutte n'omukazi mu nnimiro ekiki bamukutte n'omukazi mu nnimiro naye Kigundu kizibu kinene nnyo ku kyalo ka Mmese era nze pulaninga kugula olugambo lugenda lutambulira ddala nkolwa Kigundu ate gwe nkola ki ono yalumansa manye aliwo ku lumansa ye kisa ki Annabelle original names opulaninga kuse ono yayagala agenda agule n'ettaka ewalala oba ekibanja ewalala ekyalo kino tajja kisobola kwendi ffe tujja kirwanirira gweddamu ebyo nange omusajja n'amala saagala munnange omusajja agenda buli wamu atabaala ewange tajja kutabaalayo ngenda kunoonya engeri gyenjiiya ewange aleme kuntabaala sijja bisobola. Tugenda maaso kaakati notuddako walala Kigundu akutte Kigundu okimanyi nti Kigundu mukamwana yazze wano mukazi amuleese mu nnyumba labayo wange waasula ulira taata watidde mu nnimiro nze ekyo kinsanyusa ebyannema okukola mu buvubuka mutabani wange abinkoledde olwo ye taata mu kifo ky'okutawula mukamwana ne Kigundu ng'ate osembe awo nze sirabawo mutawaana lengera taata bamugamba ku mawulire mutabani we ge yakoze ebyo byogere nga maze okulya walli ojja kuntuza walli saagala kikyamu kinnyo kyakoze awo abantu fedda twaleetanga mu maka oli atute mu nsiko ate ogamba akoze bubi kati addemu abaleete mu nju bano baabano
kaŋŋende nkola ekisoboka kyo senga ensonga bagimunnyonnyodde z'amawulire mu ayagala bikeni abaako olutalo lwatandikako era asuubiza ne malulu agenda kuba omukyala agamuddiza kani gamugamu neyamba omwana waffe kakkana onemugaa tofaayo omwana tugenda kuleka tumuyambira ddala era buli kimu kigenda kubeera mulaala taratibulu bala nnyoso efirimu egenda mu maaso nagambye tulaba kasenda bakyala efirimu yaffe egenda mu maaso Kigunda Omutabaazi okuva mu Jamada Video Production Jamada Film Productions nagambye okugenda butereevu wali eri ku Energy Center shop number B22 newetuusako kopi oba amatundiro ga firimu ona mu ggwanga okirira wange kaakano naaba agenda nga kitaawe amugandi mbadde nze gy'alimawulire ge nawulidde weewaawo tegasanyusa naye gasula olubege kwogerwako ku kyalo kuno wulira bituufu nze embuki mbw'oli mutabaazi taata ekyo kyo ky'obutabaazi bayinza okuba batuufu taata anyumyamu n'omwana naye taata saagala onkwate bubi nze sirina musango nze abazaana bennyini be banoonya nga baagala okufuna essanyu okuva gye ndi kakati nze nkole ntya taata ŋŋaane naye nga kyo kituufu kyo kituufu era nange mwana wa ozese kikusanyusiza sijja kwekwekerera nze ekyo kinsanyusizza lengera taata mbuvubuka bamuyita Sula Mutegomba Oligino Names kaka taata agamba yafuna nnyo obuzibu mu buvubuka bwe era teyatabala naye ng'ali ayagala atabaale naye ng'alinga gwe baafuuyira emmindi kati yatabala bulungi abakazi yafunayo nga bibiri byokka teyatabaala kati ayagala omwana ono atabaale amusibire dazini oba abakazi 100 oba omutwalo ekintu ekyo bakole byafaayo lwengera taata ye Sula Mutegomba Oligino Names ekyo omwana n'afuna mulaalo olaba bulijjo abadde emipiira agikuba talina bawagizi omuntu yenna akola bizi aba asubira kuza magoba njagala olabe ekiri magoba naye kakati taata kati gwe wano oba omanja magoba aki bazzukulu ye yamuwola bbanja bwe yamuzaala omanja bazzukulu omanyi bagamba akuzadde omu aba akuwola bbanja naye taata kyetuba tukola siragira naye nkusaba mu buwombeefu okkirize tukole bwe tuti wulira paamu obudde nsobole nsooke nkuŋŋaanye kapito ng'awera kapito ono bw'anaaba aweze nja kusobola okufuna amagoba nga mangi kusinziira ku kapito gwe nkuŋŋaanyiza laba firimu kitaawe amugamba amuwa abazzukulu era nebyokutabala nga tebaleeta bazzukulu si kirungi kati bwe kibanga ekyokutabaala mulimu kapito bakyala kati yeetaaga afune abakyala nga 20 omulundi gumu mu mwaka gumu asobola okufuna abazzukulu boona 2 kati ekyalina okukola kwe kukanya okuba ndi emisinde bw'aba alinnya tamada abe nga tazza mabega bagiyita kasenda bakyala ye taata eyandibadde akoma ku mulenzi awagidde muwagire era ye n'amulaga omulimu gwakola mulungi lwakuba tegunazza magoba teri wadde akazzukulu akasaba amata ebyabaddeyo gula wabitegedde kaakano okudde wa mukyala Ddaani omukazi ekiki agenda maaso mawulire gamuguddeko buli lunaku gakola Kigundu bandize ne bamukwata n'omukazi omulala naye omanyi tulina okusala amagezi amalala magezi kinga gali ge twasala tugenda maaso tulina okuyi omusajja abalemi okubanga bamukakanya ono erina kubulwa Rita ageeka zikankubulira wamna tujja mufuna wayo tulina omufunza kuba kikale ono Kigundu tulina okwatuvanga tusobola owulidde kale yenna kubulwa Rita ye asazeewo ki mukyala Ddaani era yagamba pulaani agirina oyo asaaga ya muwala wange kaakati nomunange oluvannyuma senga yakwata ekkubo najja tukoze tutya okuyamba n'agamba nti twetaaga tube nga tuyamba kani gamugamba kyokoze kyekyamaanyi kikubanga tusinkanye lwaki ogamba nti tetuzisobola Kigundu abakazi be bamunoonya ne bwe tunaamukwata ne tumutuuza wulira emboozi za maama wulirira abakazi bajja Kigundu obwenzi bw'ate ye buyambibwako kubanga n'abakazi bennyini bajja bamugoba
Kigundu aliko ki abakazi nga tebagoba basajja Mu ensonga z'abaana. kati nga gamba tugenda kukola tyaffe ng'abantu abakulu ensonga eno ebengeetereza ate nno yatunula butunuzi era n'ekintu ekigenda maaso naye nammwe mundu asakasikunda meme mpulira ensiguukirira kintu mwogera ebitakwatagana abasajja baliwo okusajjalaata oli akasajjalaata y'ensajjalaata zisooka muli awo ate munnumya muntu ekundeeta kasikonda ye Mutegombwa Sula oligino n'emuzi seba obuyise Olwalikoowa. omwana tumuleke bulesi tumutunulire butunulizi bwotyo kati ye omwana owaffe ye tukoze tutya kuba ajja kuleeterwa ebirwadde akiwongerera ensonga za Kiggundu maama kwatako nganzi yagamba ensonga z'omwana we yazimanyi nakola era ngenda ndaba abawala bonna ku kyalo kuno ngende nga mbalabula obutamusemberera osabadde kye nga tebamusemberera batya ekyo kyama kya naga nze mmanyi kingenda okukola laba Mutegombwa taata tayagala kumanya ye Mr. Katumba kale munaye muyambeeko olwawo nnyo okusanga ku sayidi gye bawasaako omukyala nga efuba nnyo okwata ensonga n'obukakamu era ng'esaba oludda olwawasa abantu abo baba beekyanga nnyo naye ku luno yajja mukakamu tugenda maaso kakati nga bwa kakati notudde ewa Kigundu kubebaza mukazi wattu omusujja gwamukwata kuba omusajja gw'obeera naye kuba kwagala era ne mubeera mwenna mu kwagalana naye omusajja oyo bw'atandika okuba ng'ate abeera n'abakyala abalala ekintu ekyo kimalamu nnyo amaanyi era n'owulira nga n'omukwano gukendedde mu ggwe kati mu ssaawa eno omukyala kyawulira ebintu biba bibiri okwagala n'obufumbo oluusi n'abaana byonsatule biba byanjawulo lwakuba bibeera mu kintu kimu ndi mingi nti tagenda kuddamu naye nga wayitawo akaseera katono ngaddamu ekintu kyekimu ekyo omukyala bambi n'ebyokwetonda tamanyi wano alinga gwe bataddewo ng'ali ku njegere talina gy'asobola kulaga era buli kye bamugamba kyonna akkiriza ne bwe bakola batya oba ne wasanga Kigundu ng'akoze atya bw'amwetondera akola ki amuddira mu Kigundu wakwetondatonda nnyo naye ye muntu ajja n'akwetondera nga n'omusango gwagenda okukola ogw'obwenzi tannaguzza akwetondera lumu naawe n'onsonyiwa leero bwe mba nyenze mukyala onsonyiwe ne bamusonyiwa naye omukyala tamanyi kigenda sigala kitya kigenda kumalawo omukwano oguli wakati waabwe maze okiraba wamma n'agamba leero gwe gwasembeeyo siddamu kulabika ninkola kintu kikyamu kyonna tubawerekere baabo oyo wabamperekerereko abankomezeeko awo kaakati bano babadde bazze sabe okunsonyiwa era mu kujja kwabwe ne mukyala Ddaani babe nga boogera ne Kigundu alekerawo obwenzi Kigundu kyava akwate kubo mbu yagenda abawerekere era ng'alaga tagenda kuddamu kwenda obwenzi yabumaze okubaako ne katulabe ekyo kizibu kahajjukira n'abasajja nabo tebatidde kuba be basinze okweraliikirira nze kennyini nayogeddeko ne kitaawe okumanya Kigundu ali unstoppable neggulumu ne twandibadde tumuteera mu kuba alekerawo okwenda kitaawe ate liri eggulumu lye lisinga okumuwagira ndaga nti byonna omwana bye yeekola bimu era ye taata talina walage ddala nti omwana ekintu kyakola muze mubi njagala ojjukire nga tukyali bato tewali muwala yenna naye ekisinga obeewunyisa mu bulamu bwabwe Kigundu sibaakamulaba olwaleero basome naye naye kuva dda Kigundu yalina obuzibu ng'abakazi tebamwagala n'abawala bwe twasomanga nabo nga buli omu amekuukola bamuyitanga ow'ekisiraani naye mu kukula kuno akula ate n'afuuka ow'omukisa ekintu kino gye gisinza tutabula ate bba baali baagalanga ennyo abakyala olwaleero tebafunamu era ne be balina abakuumanga buti bwa bibiriiti ono yajjukira abantu basinze okwogera bigambo bitandu lunaku lumu waliwo omuwala eyakalakata Kigundu n'amuvuma Kigundu nno yali endabika esimbi byolina era omuwala yamulangira ebisiraani namuga ekisiraani ekyo kiweese n'okuweeka yoba butiko bwaludde tonkwatako kunsiga bisiraani muwala yamuvuma n'agenda ewaabana abatalina bisiraani kyokka Kigundu akweyogerezaako yonna yona alina ekisiraani olaba Kigundu neweeyimirira naye otuuka okukalikulatinga ennamba ng'ebula mu bwongo kati omuntu w'ebisiraani ng'oyo okakasa tokimanyi nti no Kigundu alina ebisiraani bamwogerangako wa bisiraani Kigundu era nga teri n'omu
ayagala kuba nga asembera waali si bawala si balenzi naye olwaleero abawala abakyala bamwagala lwaki ekintu ekyo tulina okyegendereza Kigundu ono alina ekyama ekikusifu ateekeddwa okuba n'ekyama naye kyama ki alimu embeera ezitali za bulijjo kati njagala olabe ne kakati tugenda mukola ki tugenda muyamba abasajja bo ng'abasajja banoonya kye balina okukola okuleka ne baliyimiriza mwami ono Kigundu kyakuteesa Kasujja tokiina sikyera Kasujja y'ebigambo byamugwako kyenninze pulani weere Kigundu tumukwate bukwasi tumukube miggo oba tumuggyemu kuba kati kyetaaga ne tumugjamu emitayimbwa naaba nga takyatunda adiweya nzija nkuwulira ekirala okimanyi Kigundu bwe tumulaawa tuba tumugemye kuba ewa mulaa n'embuzi ogiraba nga egejja bugezi webeera ayiddwa n'ekyo tujja kulaba kakati Kigundu nno ali mu kwerekera abakyala bano mukyala Ddaani noono kali lugambo era abamatiza nga bw'atagenda kuddamu kwenda asazze walayika ndi obulamu bwe bubeera bulungi era agenda kulayika nti akola kyokka kyateekeddwa okukola kakati mu kutuuka ano mu kkubo ono kyava akwate ku bagambo agenda kyamutwe alina gwagenda okulaba kakati no Kigundu ke yeetonze kirabika ne bizinensi yo nekendeddeyo olugambo kyava ajja awerekera naye n'okumanya ebintu bya Katonda bizibu omusajja omwenzi ng'oyo naaba nga awerekera omugenyi wa mukazi we ekyo nakyo weewuunya kati ogenda okudda ewuwe jjukira akavaawo kano kawala kakeere kabadde kalingiza okuva leya katabula mu nsiko kajja neeno nga kamunoonya kalaba omukyala bw'afuluma kwe kuggalawo kumbe kali ku ttale kati bw'afuluma kaali kamanya agenda kireka agenda kudduka kumbe akutta akambe ajja mu lusuku kusala ndagala kekwese ku kitooke onaba ogenda okwetegereza omuntu afu oli kuki mulaba mumanyi bano abawala abato ab'okujaba abawala nga omulaba mwana akyali muto kati nga mugamba ndi mbadde nzize nina bye mbadde njagala ewuwe eyo naye ate nengwa mumba nezengoba mbadde nzeekwese siteetemendi z'abantu abamu ziba zikola amakulu mu mbeera gye babaamu naye oluusi ziba tezimanyiddwa ngeri gye zivuunulwa kati nga tamugamba jja tugenda ombuulire olwo naye bw'abadde anonye lulagala ng'amuzzaayo amubuulire kati ne bano bamaze okwetereza era n'okuteesa kye bagenda okukolera Kigundu tugenda musiba emiguwa tumukuba emiggo ekyo bwe kigaana tuzeeko ekyokusatu tetumulekera mbeera yakusoboka nga atumufula ekisajjasajja ekiteesobola egenda maaso kakati mukyala Keere agenda okuyita muwala wa mulaba jjukira bbawe yakafuluma kati ne Ddaani Nakasujja yatambudde dda twamulabye ali wa Kigundu abazza efirimu egenda maaso ali wa Kigundu abazza tugenda maaso mwana amuyita tamulaba kakati ogenda okwetegereza agandi okoze bulungi nnyo okulabika nti munnange ozze ne twogera era kozze munange ne mutubuulirira kintu kino naawe nenkakasa neetonze ekintu ekyo kirungi n'agamba era ntegeerera ddala Mukama Katonda naye bali kutegeera kalaba bwagwa mu kafuba ka Kigundu omuwala amusiibula mbube bali kutegeeragana kati bwe yagwa mu kafuba ka Kigundu ate bino bye yatandika okulaba ng'alengera ali ne Kigundu ate mu mukwano gw'ekitalo kale nga takyasaba bimuli byalooza asaba bikoola byakaama ng'ebyo bimulabirwako ebirabo ebirungi era ng'awulira emirembe ng'ali mu kifuba kya Kigundu
era nga naye tekimwetagisa genda ku dduuka okunoga ebimuli by'omukwano amunogera bumusaayi muto Kigundu ng'asomba laavu era ng'omukyalo ono eyagamba tasobola kulekanya bakengejagala Kigundu ate okulaba nga Kigundu obuzannyo bwamuteeberezaamu nga bwe balava alabika Kigundu bwasimbula eye boolembe kategwayo bye bintu byalaba kati omukyalo ono mukyala Dani akafuba kali kaguddemu bino bye yatandika okulaba ng'alowooza musajja ono alimu essanyu bantu nga bamwagala nnyo yikayaga atasobola kwagala musajja ng'oyo era mugwa mu kafuba kadde kabonero kakumusiibula ne lwaki agenze maaso n'afuna bino byonna nga biri mu bwongo bwe ng'essanyu lyalaba Kigundu ng'ajjanga mu Talibaani omutujju wa laavu kuba bw'otamuwa yaabwe obulungi atujjukana butujjukanye Kigundu ali sababu w'omukwano neyanseeke bannange Kiggu omwala akafu yeewuunya ekyali kimutuuseeko akafuba ono bwaguddemu n'anyumirwa akafuba okakasa nzikiriza Kigundu oba tugende oba akafuba olaba akafuba okagwamu ng'oli mu ngoye Kigundu wulira omukazi bw'akyusa tayimingi okakanye bw'oba wulire mutima gwewanise nina engeri gye nyinza ogukakanyaamu kubanga ate nze ndi mukakanya wa mitima gukwewanise Kigundu simanyi bwe mpulira bannange Kigundu omala n'akyusa eddoboozi ogenda owulira omuwala ayagala nakaaba tokaaba nja kukolaba sooni oleta Kigundu Kigundu bayi Kiggu erinnya obwedda alyogera ligunda ng'embazzi kati likyuse aliwoomya oluwoomya Kigundu kafero jamaada oligino n'emuzi tuddako wa mutegombya sula omwami efirimu yino ava kwogera na mukulu munne okulabika kandi bagenda maaso babe nga banoonya engeri gye bayinza okukakanyamu omwana naye bano bo sayidi y'omukyala bagonvu era baagalana kulekani embeera yonna yonna ebeera nnungi tugenda maaso ye senga w'omukyala senga wa muka Kigundu aze kwogera na mukulu munne taata Kigundu ne bagamba balabe nga yayinza otereezaamu omwana ono amaka galeme okwonooneka efirimu yaffe egenda maaso katwali ddawa bigwera kaakati oluvannyuma we yatuuse omuwala nga badda mu mboozi kati emboozi ekikulu tuginyumiriza lwakuba munange era byonna byogedde kuba simanyi ng'egyande nabbi malayo watuufu omuwala muyaaye obyaye tebabusoma ku lubaawo omwana ono waatunulira nga ali mu kasikiza atunula nga ali mu kazikiza muzibu nnyo tugenda maaso ng'asiibula bw'abadde azambuuliremu ebizibu bye kumbe ebizibu bye gadazo bibula taliiyo yenna Nnyonjo Sharifa oligino neemuzi nze siddaka kanzireyo muwogo mpaka waanadda sijavaawo ngadda muwogo ng'asitama kyokka we bamunoonya asese mu bijanjaalo ensi nkambwe katulabe dudawa gye biggwera ne firimu yaffe mukyala Dani kakati munange oluvannyuma maama nga tasanga mukyala Dani kati ng'atandika mugamba munange natandise kampeyini natandise ekisindo ekyokuleka nti mbalabula wosanga mutabani wange tomugwa mu kafuba omanye emirembe egiri mu kifo kya Kigundu wulira omukazi yamugamba ndi oli Kigundu talina mirembe walala okujjako mu kafuba nga yakamulabula bw'ati kumbe oli akafuba kavaamu akafuba kali muki omukazi wa Dani agamba teri kafuba kanyuma gwamu nga ka Kigundu ng'amugamba niwandibadde weesuna nako mutabani we alina omukisa bannange wangi mutabani we alina omukisa togulabanga womugwa mu kafuba owulira oyagala osule mu busuzi oba nzira muddi maama ono amulabudde kikerezi yalaba nga amulabudde kikerezi efirimu egenda maaso kaakati tuddako ewakazaala bulwa obulwa ebeera mbi embeera etali nnungi wuno kati aba agenda n'abakuba asanga ensonga ekwata ku ggwe anti mujoge wano mu kkubo ye Dani
nekere tunulira muzeeyi ensonga si yakyama naye eyagala kukwata nabwegendereza kale tugende ewaka tugende ewaka nga bakwata kubo basooke bagende wa mwami Katumba okusobola okugenda maaso n'okuleka ndi boogera ku nsonga ya mutabani we kuba efuuse ekirala mukulu yuno kati omukulu nga jasinkana sengaabwe tugenda maaso ng'amuleeta eka yesenga Halima Bilungi Oligina Nemuzi. Tugende maaso ne firimu eno munange kuva mu buto kano kamulize genda itwala eri butida kano kasiru sebo kabadde kamuyita mu nkajjo kajjo bannange kali bane bakabaki naye kyonna ekiri ku mutakono kikulu kakali munaye kali lugambo uno yamanyi yaterezeza buli kimu kyateredde engeri gye kiri nti omusajja yeetonze n'ekyobwenzi alayika akivuddeko embeera neeterera twaga tube nga tumanya firimu eno ddala gye ggwera era nga munange ne maama w'omukyala wuuno buli omu amanyi embeera yateredde kakani maama aba agenda ono ng'amugwako mu kkubo tugende eka kati ng'amugamba mbadde nnoonya ggwe naye nvuddewo sikusanze dda nnyabo si kya bugunjufu okubuuliza omugenyi mu kkubo ayina by'abadde amwagaza ono tubimalira no nti atugendeka ono kali lugambo ti kati atanzize ewaka kitunandadde nkimalire wano ayagala mugamba ki tunuulira efirimu egenda maaso kati muzeeyi nga sibamutuuza era ensonga zonna nga bwe muzeeyi nga bamubuulira buli kimu nga bwe bakiraba njagala owulire maama Kigundu ndabe bw'aba alina kyazimanyiiko ekyo kituufu kakati bano jjukira mu kujja kwabwe basooka ne beebuuza ekintu kimu Kigundu yali ow'ebisiraani nga n'abawala tebamwagala ku ssomero era baamuvumanga buli omu teyagala nga mweriraanya lwaki yafuka ekirala omwana kiki ekiri mu kika kyammwe emandwa zonna mwaziwiwa ku ye ez'obwenzi kwe muziwumuliza oba taata ndikyetaaga kusooka kubaako kye twekkaanya yabagamba nti kigende kitereeza teri kitatereera jukali abagamba teri kitaliiko kkomo Kigundu bamuveeko oba ayende kasita tagenda kulabika ndi yeeyawulamu nga ye bwe alitereera nsaba omukyala wange oyo ekisonyiwo ansonyiwe kakati senga ze nga amusobya ye Halima Bilungi Oligina Nemuzi wabale kuba musajja mulungi kati tewe yatuuka ano teyabalwisa ye yagamba nze neetonze era saagala kuddamu kusobya basobya ne bateetonda kugamba ne era senga yayagala nnyo omwami ono kubanga ye yeetonze abasajja abasinga tebaagala kwetonda senga nkooyo okusonyiwa Kigundu nga bye musonyiwa byaddamu naye era omukyala akyalimu akatuma byonna byerabye kati tuli kusuula wulira senga era njagala osituke mwegwe muko mu kifuba kabeera akabonero akalaga nti kati wuliriza senga ze kutanya nsonga kuba yogera ne bakulu bane alaba nti ekirina okukolebwa ajja mugwe mu kafuba kuba yayinze nayinamu neetonze oba lwaki tansonyiwa nsonyiwa naawe kintu kitono osonyiwa banno akafuba teyakagwamu yaleebamu kaleebe kale kwa mukyala Kigundu era kino kyasanyusa nnyo senga naye ng'omukyala si mumativu awo nosigwe muli Kigundu okusosa okwetonda era sigwe mulundi ogusosa omusonyiwa kati ng'agamba senga engeri gy'ogenze n'obanga ekintu kino ate otugasse n'okuba tujja obumulumulu naawe ongwe mu kafuba okulaga ndi onsonyiye akafuba tekamuzira senga yeetereeza agenda agwa mu kafuba opyu kakati senga senyiga n'amuluma senga yayasimula ng'agenda gwa mu kafuba ka Kigundu basenga babeera n'okumanya kwa njawulo ebintu ebimu ekiyinza okiyita obulwadde kumbe kabonero senga yayasimula nga tannagwa mu kafuba senga ate nkusabye ekisonyiwo kano kenjasimudde senyiga ono ye ng'omuntu omukulu omanyi basenga abamanyi bingi senga lwaki ayasimudde okwasimula kulemesa senga ogwa mu kafuba akafuba kano efirimu egenda mu maaso
ki senga teyagwa mu kafuba jukira twalengedde mu kaddaani yagudde mu kafuba ka Kigundu n'atandika okufuna ebirooto eby'essanyu era n'alaba obulamu bwe bwonna nga bwanjawulo buyinza n'okunyuma singa abaafunye kyansi ne Kigundu mu by'omukwano era n'abaako kyakolawo. Kakano mu kuva eyo maama Kigundu agenda okujja waka waliwo abagenyi naye asanze banyumiza dda nga n'okunyuka baagala kunyuka nga baga nti oba oyina kakati kiki kyemmanyi bano babadde bazze nga baagala kwebuuza ku mutabani wo Kigundu ebikola byakola si bya buntu eyo Sara ne wogisaba Katonda kwa abakazi abangi ayinza obutajjanukula naye Kigundu yafuuka ki olina bingi nnyo by'omanyi ku Kigundu kani nga mugangwe nga maama we oteekeddwa okuba olina kyosirikidde lwa Kigundu yafuuka ekirala n'agamba mwaze kunoonya mirimu ginoonyezeeko awalala twala eri omwana lwaki atufuukira ekirala nga no ku kyalo kuno Kigundu bamulabanga webisira ne sayino lwaki buli mukazi yenna wenna waba abeera alota Kigundu atamuloota aba amulowoozako atamulowoozako aba amunoonya atamunoonya aba ali naye lwaki kiri bwe kityo lwaki kiri bwe kityo Middwa okuva ku kyalo Kammese. Kaakati Ulire muwala wonna makula yakukola ki? Kumba w'olugambo neera tateredde. Era yakwate kuba okuva ku kyalo eri Kammese najje wa maama Namakula. Ng'ekigendererwa kyagala kumbuuza muwala wa mukyayira kiba mwana okumuwongayo ba mwana wawongayo muwonge. Kubanga abazadde abamu bwe balaba abaana be nga bafumbiddwa amaka g'abasajja abatategeera bulungi babajjayo. Afumbirwa omusajja. Kati ng'amugamba ye mu basajja bonna abali mu nsi lwaki walondawo muwala we abaafumbirwa Kigundu. Luusi buba buzibu nnyo totambuliza kwakwakulizo. Kaakati oluusi obufumbo wulira. Ali kwakwakulizo ka kubonaabona. Mb'obufumbo obumu abantu babubeeramu naye nga balina obukwakulizo bwabwe baba n'ensonga lwaki bagenda mu bufumbo obwo. Era ono yamugaa toddamu kyakwogera mukazi mujja mu maka. N'agamba nti gwe mukazi gwe kyenkugambye nkikugambye. Era oba tofudde ku mwana wo kaabonaabonera eri maka g'omusajja omwenzi ng'omwana wo gyali tosona genda kuleka ni omujja yabonaabona essajja lyenda liringa embwa olemeddwa omujjayo oli enowooza simanyi obufumbo temuyina ngeri gye musola bumenyamu kiki kye mwakola ekyo ekitasobola kuleka ni obufumbo obwo bumenyekamu. Kaakati waliwo akomawo nga komando. Akomawo asoba owaayi sooka ojje mando mando jangu nakasujja ava kuteega musajja ekituufu kiki ekiri ku musajja oli Kigundu abaana b'abantu okuba ne babuuka n'ebikomera ne wesi mikwano gyange omulaba bw'atunulanga obuyaayi mubasiteera atandise kulimbalimba mbw ava mu basiteera kumbe tannatuuka nayo. Tokyasibira wakobeera ennaku zino omwana yeetawula dde eri egy'emyaka gyo gitambula bwe gityo ono akyawuza kyakutambula kumbe omwana obugalabi bwava dde amaloboozi tamanyi ngenda kati ng'amugamba onoddamu okuzunga bwoti aga amaaso g'otunuza akulinga miripidi ojja kundaba kuzuula lwaki otumalako emirembe obwenkanidde awo. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso munange maama ng'alabula muwala kakati mukadde kano Dani akomawo nga tunkulisizaayo bw'otuuse n'otavaayo bwe sikulisaayo ddayo. Mukyala Dani abadde bulijjo ayogera ebigambo ebiwoomu bino bikambaza badde manyi olina kulowooza ku nsi bannaye omusajja akomawo ne bamusanyukira oba teweesanyukira gw'omanye sisagala kuddamu naye gwe mukazi gwe otandikola ebintu by'okumbogolera bwoti ate ombogolera okibanyiriza obbaawo ate nkugamba oba olina okulaye n'otunula twayombyeko twayombye tonyenyanyeenya onsindukirize meme tula wangu wansi. Alina akagatto ke kagumu ng'eddiba ly'ente kati bw'omumanyiira oba ojja kukitegeera Dani taagala gwe mukazi gwe nakuwasa kunkulisaayo kunnyaniriza kundabirira gwe tandika okutunula bwoti ojja okukiraba. Tujjiddwa omuntu akomyewo abeere ng'emirembe gimuggwako. Wano ne tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri kyenkana etandika butandisi abadde Kafeero Jamada ng'akuzannyiranga Kigundu era mwena bagere nayagana tubagala nnyo
ebadde ekitundu kisooka tujja kuzaako ekitundu ekyokubiri okusobola okumanya ddala gye bigwera. Nagambye ogenda mu Jamada Videography wali eri kwenda gye center shop number B22 naye matundiro ga firimu onna mu ggwanga wojje paati 1 woba osaba n'ekyokubiri kubanga forede tukirina wano akume. Akasenda bakazi